bamuzayi baffe batuyigiriza okunyaga bamaama bataata kyava buto mu buto tebakuwaako sente mukadde anka abo abalinga bakozeemu nakuleeta nakusimbula omutwalo kale 5 mukadde nagazimpe nja zikuddiza wiiki ejja sente ezo zakomangawo kikyaliwo buli muzadde alina omwana oyo bwe bamuwa essente zimulekere muteeketeeke mu nsaasaanya ye naye tozimugjaako nkiddemu omukadde alina abaana omwana ewaka bwe wakyala omugenyi n'amuwa essente sente ezo tozimugjaako mulambike mu nsaasaanya yazo bw'aba abadde agenda mu ice cream na swiiti mulage nti sente zino zisobola okugula ekintu ekirala ekinaazaala endala naye sente ezo tozimugjaako ojja kuba omuyigiriza omuze omubi ogw'okunyaga kuba bwe bumuzibajjako temuzibaddiza kati omwana n'akula ng'akimanyi nti okufuna sente mu balala kyangu naye okuzibaddiza weewali ttagali era ennamba esinga obunene wano abantu okubawula bayamba olinaga kamuwe naye tajja sasula ate n'omala onnyaga n'obyewaanira namu alinga eyampa obulamu yakuwa bulamu kuba wali tozirina ebigambo ebyogerwa abantu ng'okubya essimu b'obanja singa ofuna chance n'obatega kamera n'obibuulira toliddayo kubaako gwowola n'okuba essimu y'omuntu gw'obanja agisabwa agiraba ng'evuga n'akola ati n'alyoka ayogerawo ebigambo ekkutyanga 3 naga yampola emiliyoni naye oyinza okugamba nti oba yampola ki kati gwe gwe bawola ng'oyogera bw'otyo njagala oteebereza ebintu bibiri jjukiramu obuwombeefu n'obugonvu bwe wakozesa nga weewola omuntu agonda teriyo muntu agonda nga muntu azze kwewola babuuza ku mbwa n'abuuza ku pusi n'akubira emiti jambo alonda ekikoola ku muti olujja sirulwe n'alonda ebikoola n'abigira n'abitwala mu dustbin n'abisuulayo abaana abato abatoogera n'abawa ku jambo kibubu ayagala kukulaga nti muntu mukakkamu mulungi sente ajja zizza naye malo zimuwa halo dogo naye bw'akwata ku sente n'afuluma abantu bakakanyala n'akambuwala n'akaluba ebigambo by'oyogeranga ebbanja limaze okukula singa wabyogeranga tonneewola tebaali zikuwadde mpulidde bulungi awo naye ng'abantu abagonda abo era nze bampita Mr. Red Flag semanyi oba obadde okimanyi nze asinze okutunda ekigambo Red Flag mu Uganda buli kintu ekibi ekinene ekikutuukako mu bulamu kibeera n'obuntu obutono bwe waalirabiddeko n'otakiyingira naye tetukifaako buli kintu kyonna ky'oyingiramu kibeera ne Red Flag naye tetuziwa budde oba omuzimu gukulinnye nti kankiyitemu ekijja kyekijja kinza asooso kibuuka era n'abaana bakibuuka ne bamani tebaliyo nenja kutuuka kati Red Flag y'omuntu ataasasule kugonda awo wenda nze koogonda kwajja mu office ng'ozze kwewola n'osanga olupapula olugudde wansi n'olugyawo n'oluzza ku mmeeza mba sikyakuwoze kola ku kyakuleese mu kifo ky'okulungiya empisa zo longoosa capacity enansasule sente zange zikomewo ndyoke nkuwole naye bino ebyokujja mu office n'otandika olaba emeza enfufu eri ku mmeeza yange tekwatako ng'ozze kwewola gireke giveeko totereeza mmeeza yange kotandika okwasembolinga ebitabo by'osanze ku mmeeza manya tojja sasula nze omuntu wagonda ng'agenda kwewola mmanyirawo nze ndi kapikira kambuzi nga bwondaba nga bwe ndi ku kamera ne mbulamu bwendi nze seekweka bw'onkubira kubanga ekimu ku bivve ebitasonyiyibwa Katonda kwe kuwola omuntu gw'omanyi nti tajja kusobola kukusasula era kyekimu ku bintu ebisinga okuba ebibi kwe kuwola omuntu gw'omanyi nti talina kapasite kibi nnyo okuwa omuntu miliyoni 5 nga taziwulirangako naye ng'ozimuwadde nga bbanja ne banki ekikonsidalinga ekyo esobola kireeta essaba omusingo banka tewola bambi banka ewola mpapula sente tebaziwa muntu baziwa byokola
Kyovola babambala obulungi nga mugenze kuwola bazibamma. Onyiriridde omukolo ogutali gugwo. Omukolo omutufu agenze kuwola naye ate ogenze onyumye. Baziwafa aba t-shirt ne bazimma abagendedde mu suuti. Ng'ettaayi eri eno mu bulago yenna agezze. Agenze n'omugejja alowooza bawola ekyo. Tebawola mubiri gwo. Bawola capacity to pay back. Kikyokola. Banka nga tennaba kuwa ssente kubuuza ebintu bino wammanga. Ofuna mmeka kibukadde busatu. Abantu tebakimanyi nti mu foomu gy'ojjuza waliwo n'akagambo married, single, divorced. Buyina amakulu eri banka. Kikirwa kibafaayo. Teriyo muntu asinga buvunaanyizibwa nga muntu ayina maka. Ayina abaana ewaka n'omukyala. Oba ayina omukyala ayina n'abaana. Babeera n'obuvunaanyizibwa. Alowooza nnyo ku famire ye. Abantu abasinze okudduka ne ssente neewola abali e Bulaaya beba abatalina buvunaanyizibwa. Oli n'amyansa lwakakadde. Kiki ekikuddusa olw'emiliyoni? Sigalawo otobe n'ebbanja lyo paka ng'olikutudde. Naye agamba kaŋŋende e Mauritius ebyo tunaabiraba nga nzize. Ewaka talinawo buki? Buvunaanyizibwa. So yensonga lwaki bakeesibako married, divorced oba single. Kogamba single nga batandika otunula mbirala. Awo mmanyi mbagamba nti sereza mwengenda zikola mu bwangu kubanga sina bibuzibuzaabuza. Nyina research bw'ati. Ennamba y'omuwendo gw'abavubuka abasinga okukeeseza mu mabaala tebalina maka. Abamu balina nga amaka gabatabuka. Ngambye omuwendo gw'abantu ogusinga sigambye nti bonna. N'abafumba eri abasulayo ng'ebizibu ewaka bingi. Ekikutuuze waka. Genda odigidde obulamu bwa kiseera. Baddayo ku minezi. Kaakati ebyo byobalamu ng'olwo bakulipye empingu. Nadigidde ate njagala ki. Era abantu abasinga okudde waka obudde nga bukyali be bantu abalina famire. Ayagala omwana amulabeko, anyumyeko ko n'omukyala ba strategizinge, naye ono atalina. Tebimukwata kaga naddirayo wenzize. Abamu amenya n'omuto ne yeebaka. Teeka ayinayo kyagenda okukolayo. So, ekimu ku biva ebisinga okubeera ebibi, kuwola muntu gw'omanyi nti talina busobozi bukusasula. Kibi nnyo nti ezimu ku ndwadde ezisinze okutta abantu amangu bbanja. Ebbanja bbi ate ddungi nnyo. Bw'oyiga bwe bakozesa ssente neewole, ofuna emirembe ate okula mangu. Teriyo kintu kizibu nga kuŋŋaanya capital. Akola mirimo nga ssente ezo zonna zizo zivudde mu ngalo zo na mirimo gy'okola. Abantu baffe bano lwakuba tebamanyi. Essente abantu balina ssente ku akawunti zitudde tezirina bizibu. Talina mubanja, bizinesi ze ziyingira ate buli lunaku akeera kwongerako ku ssente ze. Onfuna? Naye abantu baakoowa obbawola ne mutabaddiza ensonga lwaki ssente zaabwe mu kifo kyo zikuwa zifiireyo. Afiirwe ssente afiirwe n'omukwano. Azisigaza. Naga sijja ziwola. Kubanga kankubulira ekibi ky'ebbanja ekisinga okuba ekinene. Ekibi ky'ebbanja ekinene, ebbanja terikosaawoze. Singa abatasasuddwa, likosa yeewola n'atasasula. Litta ebintu bibiri. Litta status yo mu mikwano gyo, ne limala n'ozimba ne culture mu ggwe ey'obuteesigika balala. Abantu bawola ebintu bisatu. Bawola abantu be bamanyi, be baagala, be beesiga. Bw'onyaga omuntu ebyo ebisatu byonna bigenda. Okwagala kuvaawo, okwesiga kuvaawo, n'okumanya kuli nti they know you, they trust you, they like you. Ebyo byonsatule bikuvaako ne bikola ki? Kati gwoba ofiiriddwa. So kubanga awola, olw'okuba tomusasudde tekikendeeza nsawo ye. Strategy ekuza ssente ye si gy'obeera otutte. Obeera otutte results ezazimba ssente ze. Results ezaava mu kufuna ssente ky'oba ogenze nakyo. Wabula totutte magezi. Nze nsobola okwewaka ekyokulabirako. Mu bulamu bwange neesuubiza obutalisiba muntu lwa ssente. Ekyo nakyesuubiza era nja kukikola. Teri yalinyaga ne musiba. Omanyi waliwo ayinza okuluma n'okwogera obinayogera obusungu ne bukutiima noga naye ono. Kisobola. Ekyo nakyesuubiza mu bulamu. Kyensobola okusibira omuntu y'oyo azannyira ku kindeetera ssente oyo ŋŋenda. Naye gwempoze n'atasasula, Mukama akubeere. Tambula butambuzi, nkusabira mikisa ne
naye mba mmanyi gwofiiriddwa bw'oba otutte ezange tolina n'emire eyo sirigendayo eyo sigendayo ate ne buuyi buli nayo sigendayo nze ndi byange bw'osiba omuntu olw'essente oba omuyambye ate njagala nkuleke nga onyaze bw'oba onyaze njagala nkikulekere kikutuulemu